Wetwogerera ebula omwezi gumu ogujjudde okutuuka kulamaga kw'omwaka guno e Namugongo. Ku ludda lw'Abakristaayo ab'obulabirizi obwa Northern Uganda be bagenda okutegeka okulamaga kw'omwaka guno. Kati bw'abadde atongoza enteekateeka z'okulamaga kuno, Ssaabalabirizi w'Ekkanisa ya Uganda Dr. Stephen Kazimba Mugalu atubuulidde Bannayuganda bye baba basuubira mu bategesi b'omwaka guno. Baleeta omudigido mu kusinza omuli adungu ennyimba ez'amaanyi ezo babuyimba abasajja bano abakazi bano okusinza kujja kutuwoomera ku kamala bukamala. Era ono ayanjudde akakiiko akagenda okukulemberamu okutegeka ebikujjuko by'omwaka guno nga kakulemberwamu minisita w'ebyobulamu Dr. Jane Ruth Aceng. Ye ssentebe w'enteekateeka ey'omwaka guno ng'ali wamu n'abalabirizi bano Bishop Professor Olwa Alfred ono ye mulabirizi ono Northern Uganda ono w'eggulu ate oli yewerango ate oli Bishop Nina Aotiib ye wa sayidi eno gye bayita West Rango eyo nno yerine akokolo sayidi eva oli ye munnaffe Bishop Collins Charles Andaku yava Arua ate ono Bishop Wilson Kitala ono nno yewe ekitigumu. Nga bwe kali akalombolombo nti buli bulabirizi obutegeka bulekawo ekijjukizo e Namugongo. Ssaabalabirizi atubuulidde ab'omwaka guno kye balina mu nteekateeka. Omukululo gwabwe kugenda kubeera ku sola amaanyi g'enjuba, ekitangala ky'amaanyi g'enjuba okukendeeza ku ssente ezigenda ku masannyalaze. Ayongedde okukkaatiriza amakulu g'olunaku lw'okulamaga mu kkanisa ya Uganda. Lugendo lwa mwoyo olutujjukiza okukkiriza kw'abajulizi, olutujjukiza okwewaayo kwabwe ate n'obumu bwabwe mu kubuulira enjiri. Kati asabye abantu bonna okuwagira abategesi basobole okutegeka olunaku luno n'ekitiibwa ekirugwana. Mwagire abantu bano nga mubasabira nga muleeta ssente okusobola okuteekesa enteeka eno yonna mu nkola ebintu byonna bye bateeseteese. Omwaka oguwedde obulabirizi bwa Rwenzori bwe bwakulemberamu okulamaga ku ludda olw'Abakristaayo nga bakozesa ensimbi eziri eyo mu buwumbi 2. Winnie Tessa Nakayinja agafeeyo ku Spark TV.